Nze Dokita Kebbi baligenkana balamaga tuli mu kkula ly'okumanya leero luzingu lwabiri tukyali mu zzooba erya Ntenvu eddaaza 2021 yalamula bamikwano akutuusiddwako n'abakyala omukyala Nansubuga Betty wamma n'abakyala weebale nnyo weebalire ddala bakajjita bakakasirye babikulya balungi mirimu ndikumma okulya n'enkulyowa omwoyo ebyokulya tebyandeeta naye enjala y'ebizaala ebyokulya tebyandeeta naye okusomesa abantu kwe kubizaala otoola wonna lugaba abeere ng'akongera musera mikwano naawe agoberera wayinza okubeera omu ku abo ng'otuyambako okubeera ng'otuvugirirako ku bintu ebikwatagana nga bino ffe tuleetenga okuyiga olutaggwa era olutankute alumirirwa ayina omwoyo gw'abaliddewo tukuwa ennamba yaffe eya 0773 27 61 27 ennamba eyo obubaka bwonna bw'oteekako bw'ojja tuyamba okubeera nga tutambuza ebintu nga bino teri kimpakanya mutaayi okuŋŋamba nti omulezi w'ekyalo yagunjukira kukwata akakobandoobe siwakanaza awattuuyo naye nange ŋŋamba nti omwage tafa njala ng'alina eyalubirizi lwali n'omuddo gw'omu lusambu mikwano kanzige twongereze ku lukulu ng'egyakababi teginnafuuka olusigula mambo era tugenda kutunuulira ate ebitundu by'omubiri era tubitabaale bw'atyo omunafu atabaala mulima bamikwano bangi tuyina ebitundu by'omubiri naye ekyewuunyisa ng'oggyeko bino bye tuyimba nti bigere mikono maaso ebisinga tetubimanyi era tutambula nabyo ate era ne bye tumanyi tetumanyi nnono yaabyo naye olw'okuba nti ogwo gwe nagunjukira najja kubeera nga nnunula ebyo ebitamanyiddwa ne leero kankuteereko ejjinja nanyenyeza omutwe wammanga na kabege etenda enkuba bwe tutandikira ku mubiri omuntu gw'alina omubiri guno nno gulina ennono yaagwo naye ng'erinnya eryo liba teriweddeeyo ligwayo nti omubiririzi oba omubibira magumba biri gwa gubibira ebintu bingi bannange byo by'omanyi era bye ŋŋenda okunnyonnyola era oyongerezeeko teri muntu ayinza kunyirira okweyagala okumulaba ng'ayakaayakana ng'ennyama emuwedde ku magumba n'olwekyo omubiri guno gubibira amagumba gugakweka kyentegeeza ate era gubibira omusaayi gubibira emisuwa gwenna oba ogirengera munda oba ng'okwatako n'owulira naye ng'ebimu toyinza kulaba ate era gubibira obuwuka gwe bw'otalengera obubeera munda n'olwekyo olw'okuba gubibira ebintu ebiyitirivu kyebava bagwogerako nti omubiririzi oba omubiririzi oba omubibira magumba oba omubiri ogubibira ebintu byonna ebiri munda nga tebirengerwa era ennyama bw'ekeeranga enkya n'ekwabulira omubiri ne guba nga tegukyagibibira munnange mu Luganda kye tuyita okwanama ku magumba okwanama ku magumba oba ennyama okuggwa ku magumba n'olaba ŋŋumbagumba za muntu tekukyali nnyama omanya bumanya nti ennaku wamma emuliko era bikookooza lumonde ate n'emussa ku kyoto n'emufumba najja bulungi ne bamusitulako abaana ne bagyegabanya mu bwangu bamikwano tulina n'enjogera egamba gwayambadde omubiri guno gwe yoogerako teguyitiraawo era waliwo n'olugero olulala olugamba sirya ayolisa mubiri munnange omuntu atalya era tulabira ku mubiri bw'aba talya ku mmere aba teyeesiiga kizigo era byonna tulabira ku mubiri ne tumanya ne bw'aba ng'alina ennaku
tumanyira ku mubiri. Tewali kintu kiyinza kubeera nga kitumatiza mu bulamu bw'ensi eno. Kkiriza, gaana, buli kintu kyonna tekigenda tumatiza. Kazibeere ssente tezigenda tumatiza, kabibeere ebyokunywa tebigenda tumatiza, kabibeere ebyokulya tebigenda tumatiza. Ensonga lwaki olya ne wayita ebbanga eggere n'owulira ng'obulamu, n'onywa amazzi ebikopo nga biibyo ne wayita ebbanga eggere n'owulira ng'obulamu. N'olwekyo olw'okubeera nti omubiri oba obulamu bwo bubeera bubulamu buli kadde, kyebava babuyita obulamu. Obubulamu munnange tutuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'obulamu era bukyabulamu, n'okukaaba abamu bagenda bakaaba naye n'atamanya nti gy'agenda oba we wali emirembe. We nakugambidde nti obulamu mutuba bw'otaguwembera togufuna. Okuwembera kitegeeza kugulabirira, kugufaako, naye nga kino no kiva mu lulimi lw'okukomaga, kubanga abakomazi bweyimbula oba bwe basasambula ekikuta ky'omutuba addamu ne bagusabika guleme okuwotoka. Ekikolwa ekyo mu Luganda kye tuyita okuwembera, kye tuva tugamba nti obulamu mutuba ataguwembera tagufuna. N'olwekyo bamikwano, obulamu bwo gwateekwa obufaako era gwateekwa okubulabirira. Tuyina ekisoko okulya obulamu, kusanyuka basuze mu ngatto. Okuwumula tekubangako kutuuka. Tuyina ekyenyi. Ekyenyi kino bangi ffenna tukimanyi, naye oliba omugamba nti akunnyonnyole akawoovu n'akagga. Bangi balina ebyenyi, eby'empumi, eby'olubiri, eby'amasiga, bannange bingi eby'olubiri, naye nga munnange oli mugamba akunnyonnyola ennono yaakyo wa gye yatandikira. Bamikwano, ekyenyi kiva mu kikolwa eky'okwenyinyala. Olw'okuba omuntu ayinza okutunuulira ekintu n'abanga akyenyinyadde oba okwenyinyala, ekyenyi kino ne kibanga ekyambuka, kyebava bakyogerako nti ekyenyinyazi olw'okwenyinyala. Abatatera kwawula bigambo bino, naye olw'okuba ndi musomesa mutendeke era omukugu mu lulimi lw'enjogereramu, munnange kambaawulire, mwabamanyi kye munampa, kambayigiriza okutega. Bwe muli kwasa osanga muli mpa, bwe muli bamujjukira ebintu bye mbakoledde. Waliwo ekigambo okwekanasa n'okwenyinyala n'okwejaaka. Ebintu ebyo bya njawulo. Okwekanasa kye kikolwa ky'omuntu okwewulira oba okwepanka n'alema n'okukwata ku kintu oba n'atwala nti eriyo ebintu nga bw'olaba abaana b'abagagga bwe bayingira mu byalo n'engoye bali ze babeera bambadde, bano bati baagala kubasemberera. Ekyo no kye tuyita okwekanasa. Gwe n'oba nga wejjeemu n'ogamba ebyo sibikola kubanga ndi wa waggulu nnyo, naye okwejaaka, kweragaalaga, n'obeera n'amafandali n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Bannange, ebyo mbivuddeko. Omugaso gw'ekyenyi kuba kutangira nfuufu na bicaafu ebyandiyingidde mu maaso g'omuntu. N'olwekyo ekyenyi kirina omugaso ogutagambika. Tulina amatu, nago galina ennono, naye mu kuyiikuula n'okunoonyereza kwe mbaddeko, munnange, amatu gano nafuna ennono za mirundi ng'ebiri. Waliwo ennono eggwayo nti olw'okuba amatu gano gatuulira ddala ku mutwe oba ku luuyi olw'omutwe, kyebava boogera nti amatuulirizi olw'otuulirira. Naye ate mu kunoonyereza era okulala bwe ntyo nno abakadde be mbaddemu baŋŋamba, mukwano gwange Muwanga Wabbi yantegeeza nti amatu kiva lwakuba nti gaba geezinze ng'ettu. Olw'okuba gaba geezinze ng'ettu era ekibeera munda waago mpaawo abakimanyi. Ebigambo ebirungi n'ebibi nnimigo yamanya ebibeeramu, kyebava bagamba amatu. Olw'okuba gaba geesibye ng'ettu, ndikira ku biwaawo byo olabe nga bwe biri ng'ettu. Bannange, tulina n'enjogera egamba oba olugero, munnange amatu tegaba nandali, gaba gakuwuliriza. Mu Luganda olutuufu amatu tegawuliriza. Tuve mu biro ebya Bayibuli nti birina amatu tebiwulira, birina amaaso tebiraba. Naye wamma amatu
tugamba ffe tugakunkumula olikyava kugamba yogera nze okutunkunkumudde ate era amatu bagayita omutego gw'omuganda kubanga munnange oluba okwogera oyinza omugamba nti gundi nina kyenjagala okubuulira n'akugamba yogera okutunteze olw'okwogera ebyo bwe bajja ekigambo mutego gw'abaganda munnange guba mutego kubanga gwotega n'owuliriza bamikwano tukyagenda mu maaso nga bugolo era munnange nkyeyongera okubeera nga neekuluumulula okufaananako ebiwu ebinaawungula etera okuyiribya ab'engalo empanvu n'ennyimpi tulina omumwa bannanga omumwa guno buli omu agulina munnange olw'okuba nazzi kuno twabanga n'obumwano oba akamwano abamu bwe bayita obumweso bwatuyambanga okumwa enviiri oba okumwa ebirevu olw'okuba oli ayinzanga okubeera nga ali mukumwa obulevu bwe baamuyitanga n'agamba lindako ndi mukumwa obulevu bwange olw'okwogera nti ali mukumwa mwe muva ekigambo obumwa olw'okubumwa bangi tukyogera naye tetukimanyi ebyo byendeeta gwe wamma tuula owulirize nga bw'onyeenya omutwe tuyina ekintu kye bayita omuntu abasinga temukimanyi era temumanyi wadde kiri era we kyava buli muntu weewa ekibuuzo buli omu akwate ku kitundu kye bayita omuntu kale nno bw'oba okigudde ekyokuddamu ekituufu kiri nti ekitundu ky'omuntu yenna ku mumwa ekyo ekyawaggulu wakati oba mu masekkati ga ennyindo n'omumwa ogwa waggulu kalayina akali wakati mu Luganda ke tuyita omuntu yadde eriyo abamu abakayita akasundaminyira naye akasundaminyira oba akalindaminyira ko kabeera wagguluko oba kano akantu akawula munnange ebitula ebibiri ke kasunda eminyira bamikwano waliwo omumwa ogwa walugali beera gw'ekyengulu era ogw'ekyengulu mu Luganda tuguyita senkusigule kubanga tulina n'enjogera egamba senkusigule nga omumwa ogwa waggulu gusigula ogwa wansi mbu tulye ebyokya oba tunywe ebyokya ate bwe byokya ne byokya gwo ne gukikinala ne gudda waggulu n'alwekyo ekintu ekyo omumwa ogwa wansi munnange gubeera mu kukaaba olw'okuba bagulekedde ebyokya ogwa waggulu ne gukikinala ng'ensejjere yingira enkata tulina n'ekisoko ekigamba okukola ekyawalugali munnange kwe kuyisa omuntu obubi bamikwano ebyomumwa byo biyinza obutaggwa kubanga waliwo egy'ensumbi egy'akababi egy'entamu bannange waliwo egy'ebbaafu giba migazi ate era waliwo n'emimwa egy'ettogero oba anyagirina kale wamma tweyongereyo mukyala nnaku kiweewa Saliyeti amumbejja Nawati Madiina omulangira Kenneth Tebandeke awamu n'omulangira Semakookiro Henry Kalemeera mbaweereza akanyomero kano bamikwano tulina olulimi kiggwayo nti olulimirizi munnange olulimi luno bwe lubeera mu kamwa lubeera lwetala era ekikolwa ekyo eky'okubeera nga lwetala kye tuyita okulimirira era kye bava baluyita olulimirizi olw'okulimirira naye ate era okulimirira mu Luganda kitegeeza omuntu okwogera ebigambo ebikyamu oba eby'obulimba ku muntu n'olwekyo mwegendereze ffe tulina n'ebisoko ebigamba omulimirizi yabeera omuntu alimirira ebigambo oba asala ku banne ebigambo ebikyamu limirira omuntu ebigambo kitegeeza kumwogerako bya bulimba bannange era mu Luganda omuntu oyo tuyinza muyita omujjannimi oyo nnaaba mugeyi ate era omugenyi mugeyi twegendereze bamikwano bannange olulimi lutonzi enjogera eyo mugimanyi kyenva mbagamba nga bulijjo nti ddagala teribangako ddagala
naye ebigambo ddagala. Olulimi luno mwegendereze lutonzi. bw'omala okwogera ebigambo ebikyamu oba ebirungi biyinza okuweesa ebirungi, ate ebikyamu ne bikutwala mu makubo amakyamu. Anti nga banno bakwesambye. Bannange anaakujja ennimi ageya nnyoko ng'owulira. Lugero lw'Abaganda lwonna lukulaga nti ekintu ekikwatagana n'olulimi tukyegendereze. Ate era olulimi luyina akatundu ke tuyita akanyata. Akatundu ako bw'oddira olulimi wamma n'obayimiriza akasigala wansi ke tuyita akanyata. Era akantu ako singa omwana azaalibwa nga keegase ne baba nga balina okukasala alyoka atandika okwogera, mwana wattu gwe boogerako nti ayogera nga gwe basala akanyata. Kubanga bwe bamusala akanyata kiwanuuzibwa nti omwana ono tasirika, buli kadde abeera ayogera kuno nakuli ng'omukono gw'omusasi, nakuli ng'enjala ya covid, ng'abantu basaka emmere n'ebijanjalo mu covid kawunga baakagaana mu kusooka kati bakaliisa butaagaane liringa ttooke. Bamikwano tweyongere mu maaso wamma ng'ekkooti tetudda mabega nga kanzu. Nze nkyakuteerako ejjinja kubanga bye nnina mu kitwalotwalo kyange bataayi biyitirivu, sikeekafukunya ke boogerako akaagula mukono. Tulina ekigere. Ekigere kino bangi tukyogera eri abagere ebiwanvu era eri abalina ebigere ebibyabyatavu abamu batera okubyogerako. Ebyo ebigere ebitudde nti bya bisiraani era bw'ogwanga ku muwala mbu ng'akirina batera okwogera nti totawaana kumutwala kubanga by'olina byonna ne andawe yenna alugenda n'olyoka omanya. Nenno mikwano ebigere bino nno byava mu kigambo eky'okugera. Olw'okugera naye tugera mu buwanvu. Bwe tuba tugera mu buwanvu okuva ku kigere ekisajja oba mwe kye muyita kyala kisajja okutuuka ku kisinziiro we kikoma, ekyo nno kiba kigere kimu. Bw'oyongerako ekyokubiri ekyo nno kigere kyakubiri. N'olwekyo olw'okuba bajjajjaffe bwe batyo bwe baapimanga era bwe baageranga kyebava babituuma ebigere ebigera. Tulina ekisinziiro bannange ennono yaakyo we yava omuntu bw'abanga ayogera mwena mumanye ekisinziiro. Abamu batera okigattika n'akakongovule, naye olw'okuba leero sazze kunnyonnyola bukongovule nja kunnyonnyola ekisinziiro. Munnange ekisinziiro kyava mu kigambo olw'okuba omuntu yayinzanga okuyimirira nga bwe nnyimiridde mu studio z'ekyoto oba mu ssomero ly'ekyoto wensinzidde okubeera nga mbaweereza, olw'okuba we yasinziiranga n'ayogera ebigambo bye ebirimu obunyuvu oba obukambwe. Munnange abaabanga bamwogerako baayogeranga nti yasinzidde wano n'abagamba mwenna mukole kino, yataddewo omugalo muzeeyi yakaaye jjajja takyayagala kumanya mukambwe, buli omu asigale ewuwe. Bamikwano wamma olw'okwogeranga nti yasinzidde wano oba yasinzidde wano n'akuba omulanga ogutakungule. Tulina olugero olugamba bigere 10 tunda bitunda nnyini byo. Bannange bino nno ebigere 10 bye bibeera 5 bikutunda ne bikujja we babaaga ne bikutwala mu njala. Ebigere bya mukyala Ssenfuka byamutunda byakujja ku musajja owakanaabi ne bikukasuka kwata embe ya sabbuuni wa ddongolo. Onakitegeera kino nno wamma kitegeeza nti omuntu okwereetera emitawaana oba ekintu okuleetera omutawaana. Nabanyonyodde waliwo kye tuyita egga oba amaga. Munnange enjatika ennene ezibeera mu bigere. Bannange tweyongereyo abalina ebigere by'envunza bayiwamu olunyata ne kamulali envunza ne zigenda obutadda. Bamikwano tweyongereyo tubeere nga tuyiga. Tulina ekirevu bannange. Ekirevu ennono yaakyo bangi babirina naye tebayinza tugamba ali atya munywanyi Jemba Richard
nkukubidde ku ngabo y'Abaganda. Munnange ekirevu abamu bakiyita bujonjo badde abamu bwe bakiyita naye nno kiva mu kikolwa ekyokulebera. Nkiddamu ogwokubiri nti ekirevu kiva mu kikolwa ekyokulebera era kiyitibwa ekirebevu. Naye munnange waliwo yagamba nti enjogera ennyangu Kabaka omuyita kalata. N'olwekyo ekirevu kino ekirebevu munnange enjogera ennyangu twakiyita ekirevu naye nga kyali ekirebevu. Bamikwano bujonjo badde kibeera kirevu ekinene ennyo era erinnya lino lyatandikira ku mutaka w'Abalasangeye gwe baayitanga Ttonda eyabeeranga e Mawokota era bagamba nti mu byafaayo nti yalina ekirevu kye kyali kinene nnyo. Munnange ne bakituuma bujonjo badde kyajonjobolanga emmere mmere bukibona ne bukwatira mu kirevu ng'eky'Abahaaji. Bannange kino nno ekirevu kiba kirungi nnyo era bw'obanga olina ekirevu kya bujonjo badde matu weesumeko kubanga kifaananamukko ekya munnaluweero ow'ensonga mu kyebifulanka. Ekirevu ekyo aba kirina batono ate kya mikisa. Ekirevu nakyo kirimu ebika. Waliwo eky'essulubu abamu kye bayita amasulubu. Kino nno ekyakituumya erinnya eryo kijja lwakuba nti kisulubabba ku birevu ebirala nange ne biswiririra oba okuwanvuwa ng'obwoya bwa kkapa. Obumu butera okwekiikamu n'olwekyo olw'okuba kyesulubabba okuva birala kyebava bakiyita essulubu. Bamikwano waliwo ekyakaweke nakyo gyekiri. Waliwo omuyimbi akiina twogere mpola. Waliwo ekyakakoba bannange kino nno kiba kiva mu nviiri nga kikkirira mpola mpola eno wansi ng'ekyange. Era ekirevu ekyo ekyakakoba kye kyawula omusajja oba omukazi kubanga singa ofuna akabenje munnange ng'obadde oyambadde sweta nga tolina birevu naddala nga wafaanana abakyala bayinza okugamba oba mukyala oba musajja bamala mukebera eri wansi. N'olwekyo alina ekirevu mwattu kye kikwawula ku mukyala naye atakirina simanyi n'akuddira. N'emikwano ebyekirevu biyinza okubeera nga tebigwa matenda. Ffenno twabijjako n'enjogera gamba nti amazina g'ekirevu gajjira ku mmere. Munnange ekirevu kyenyeenya kirya bw'olaba kyenyeenya manya. Munnange abataka n'abataka oba abagagga n'abagagga baagalana. Enviiri ziyita ku mutwe ne zeegatta n'ebirevu. Nze Dokita Kebbi baligenkoona balamaga. Bamikwano beeranga naawe otuyambako oba bayinza okubeera nga bagamba nti be baba abalina omwoyo gw'abanaddawo akubeera nga bavujjirira ebintu ebikwatagana n'okumanya. Tubeere nga tusomesa abaana baffe babeere nga bamanya akawonvu n'akagga. Ennamba ngikulekera.